bwenti olwokuba nti Museveni ne banne pressure bayitiriddeko baagala kukyusa tactics zeziruwa ekisooka balina options bbiri esooka tebaagala Robert Kyagulanyi Ssentamu alabike ku ballot paper ekyokubiri bamaze okukola survey ku ground nga tebasobola kuwangula kalukano by all means kati balwana nnyo okulaba nti Robert Kyagulanyi taapiirenga ku ballot paper bagenda kukola buli kakodi akasoboka okula taapiirenga ku ballot paper but it is very dangerous bwe bakkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda ku ballot paper agenda bakuba kibi gye bali bwe bamugaana ogenda ku ballot paper kibi gye bali so option bayina ntono nnyo zibasigaddeko in fact if I to inform you Museveni takyayina kigendererwa kyonna takyayina wakakodyo konna kalala okuggyako okukkiriza nti ensi emudibiridde pressure zimuli bubi yenna bakanika buli kusaawa okujja okwogerako mu public kubanga buli kimu kimusobedde njalo bo information eno nga nsinzira ku information eyaluli gye nabawa nyongerezeeko ku eno 1 njagala kulabula ebitongole ebyokwerinda mukama wamwe option zamuweddeko namwe option zabaweddeko kimusigaza kya ku intimidatinga which intimidation doesn't work in the modern day society right now ISO police CMY and the state house bapulaninga okutandika okulumba family ya Kyagulanyi ne family ya mukyala wa Kyagulanyi Babi Itungo Kyagulanyi era nga batagetinga okugenda mu family y'omukyala wa Kyagulanyi okusoganya family ye either okukwata baganda be oba okukwata kitaawe okumutwala bamu abducting afuke omusingo okugamba Babi agambe bawe yesonyo ebyobufuzi kino kiyinza okutuuka within 2 weeks time from now kubanga information bagituddeko ekiro ne bagikkaanyaako so ndabula ebitongole omuli ISO police CMY ne state house plani gye mukola ey'okulumba family ya Babi Kyagulanyi okuwamba either taata we oba maama we oba baganda be bakozese ng'omusingo okulosa Babi okuforcinga Babi okutegeeza baawe nti ave mu byobufuzi olw'okuba bawambye family ye ebyo bikolwa bya kitonnyo ebikolwa bya kigwagwa nnyo muyina kukkiriza nti ensi ekyuka ekikolwa kyemukola kya butemu nnyo era omuntu yenna bw'anaabula mu family ya Babi Kyagulanyi nga mwamuwambye nze information ngifulumiza kati mukikole nga mumanyi ensi etegedde mwagala kukwata family ya Babi mugiwambe mutandika okufosinga omukazi atandika okugamba omusajja nti va mu byobufuzi which is not going to happen tekijja kubeerayo era bwe kitende kiri mu family ya Kyagulanyi mwagala tandika kuzoganya family ye mubeko be muwamba abo mugaso kubatwali bafukenga omusingo okulosa Kyagulanyi nti agenda kuva mu byobufuzi kati nno yasalawo nti agenda bibeera mulimu n'akola ekikisiza kye tumusobola kikola mukyala Babi Itungo Kyagulanyi njala kutegeeza munnange abaana ab'omutumbwezo bongereko surveillance y'amaanyi nga bwe kyetaagisa nawe kennyini weeyongereko surveillance y'amaanyi n'omukulembeze waffe yeeyongereko surveillance y'amaanyi ne mu kyalo ewa taata waffe akuzaala ne maama ne baganda bo please mubongereko surveillance y'amaanyi kubanga batamanya ngamba bagenda tandika banoonya okubawamba babafuule ng'omusingo ogunaasoboloza okumala mu Kyagulanyi Ssentamu amaanyi obuteesimba ku bukulembeze bwa ggwanga ekyo nkimaze ngenze ku kirala